Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent BAMULANGAKI SSEMPIJJA avuddeyo n'akubiriza abalimi okugoberera omutindo mu kulima basobole okufuna mu bye balimi. Wano era abeebazizza olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola eri eggwanga. Ne space ebigambo bikulu nnyo nti obungi bw'ensigo gy'osimbye mu eka ne mu layini mw'ogitadde kirina kikigasa mu kumala kwayo neki ky'onojjamu neyiikeemu. Abantu abamu oyiikeemu ey'akasolo bajjamu ensawo 5 naye nga ekituufu kyandibadde okugjamu ensawo 5. Muwogo twandibadde omuntu atikka loole bati bamanyi yatani 10 oyiikeemu oba loole emu n'ekituufu. Ayongeddeko n'akubiriza abalimi bano okwegendereza nga bagula ensigo eddagala nga kw'otadde n'ebigimusa basobole okwewala okuferebwa. Tegeeza nti Minisitule of Agriculture yateekawo akapande ako tugenda kasaasaanya mu bamawulire nga bakawa akapande ako kasibwa ku buli pakiti ya nsigo okulaga nti ensigo ezo ntuufu. So omulimi waffe akapande ako kabeera ka bbulu bw'ati n'ekiragala. N'olwekyo omulimi waffe ogenderera okulaba nti ensigo gy'ogula Abantu bonna abatunda eddagala ensigo nga kw'otadde n'ebigimusa baweereddwa layisinsi ezikakasa nti bye batunda bituukagana n'omutindo. Mu mbeera y'emu n'abalimi abali mu byalo basobodde okukolebwako mu nteekateeka zino. Okutambula mu byalo balina pikipiki, balina amafuta, balina allowance, batambule nga balagirira abantu okubalaga nti eddagala lino babukozesa bituufu kigimusa oba kukutta obuuka oba kukutta obudde. So egombola emu omuntu asobola okukozesa n'abaami abamiruka. Minisita BAMULANGAKI alabudde abalimi okukomya okwanika ebirime mu ttaka nga kw'otadde n'ebifo ebikyafu. N'ayongerako n'abategeeza nti yenna anaakwatibwa ng'akola kino kaakumujjuutuka. Naye kati twatandise okulya emmere enkalu. Abantu bali mu mawofiisi, abantu batikya, abantu basawo ayagala emmere y'amangu, kawunga kagoya mangu, muceere gujja mangu, addeyo ku mulimu. So tulina gikuuma nga nnyonjo awatali kwenkwasa nsonga yonna, era ebiragiro bijja kuba bikakali ku nsonga y'enkwata y'emmere mu ggwanga. Abakuutidde okuwandiika ng'ennyingiza nga kw'otadde n'ensaasaanya kibayambe okwekuumira ku katale. Kubanga obulimi bizinesi kifaanaganira ddala n'omuntu yakoze edduuka wali n'aba nga awandiika ebintu bye byasuubudde n'amanya enju bw'agipangisa n'amanya amasannyalaze n'amanya kyabwatunda okusobola okugyamu amagoba. So naye n'obuyambi obulala kusinziira ku ebyo abantu balowooza badde batuyamba bana babanka balowooza nti obulimi tulimu sente tujja kuyamba abalimi naye nga kiva kufa abalimi abatakola likoti. Wano akubiriza abalimi bonna obuteeraliikirira olw'enzige n'abategeeza nti kino kyakoleddwako dda gavumenti. Ebyayingirira Kenya naye bwe biyingirira we tubikwatirako kati buli kintu kyonna gyekiri manyi mwagala nkyogereko naye abantu baffe bamanye nti buli kyetaagisa kyonna kati tukirina era alipooti gye nnaabawa ekwata ku nzige ejja kubazzaamu amaanyi. Ku Lwagudde TV Agagudo ndagire Doreen Twisha.